Feno tuli byensonga za taxi simanyi goba walinyeko taxi munaku zino naye nga zinyuma nnyo okutambulira mu akadde tebyalinya taxi lekana tudde gwoli eyo ate wakedde watya enkya ya leero. Ekyasinze okunyomera ku lutalo lwa taxi ne poliisi olunaku olw'eggulo kwe kubanga buli omu obedda ensonga ya vaccination card agizza eri munne. Poliisi ng'egamba nti abataxi bakondakita ne badriver abantu balina bacekingira mu paaka nga n'abataxi bagamba nti nedda ffe tetusobola kucekinga bantu bwe muba muleesa ekintu kyammwe mujje mubacekinge taxi erinye esimbule sorry nga mumaze okukakasa abagirimu nti balina kaadi ezo ez'obugeme awe wali okusika omuguwa naye ndowooza nti mu Uganda tukole bye tusobola bye tutasobola tubireke kubanga ne bw'onaabanga abantu abasaabaze obacekingidde mu paaka n'okakasa nti bonna b'otutte balina obukaadi obalaga nti baagemesebwa jjukira nti takisi zituuka ku stage ne zifulumya ne ziyingiza awo wonna tojja kubeera mu takisi eno genda kukebera ate owa boda asoli owa takisi tajja kufuna budde bugamba musaabaze nga amwagalako ssente nti sooka ondage ekipaapi awo nkubuulira mazima ekyo mu Uganda tetunakituukako ate tetukisobola okukikola kijja kwefaananyirizaako kye bagamba ba boda nti muwandiike ebikwata ku bantu be muvuga ekyo kyagaana from the word go paka kati tebakikolanga n'olwekyo ekya gavumenti okuleeta ekyokulabika nti buli muntu alinnya takisi bamukebera bamanya oba alina kaadi batalina awonze naawe kubanga nabadde njogerako n'omu ku bakulembeze aba takisi olunaku olw'eggulo naŋŋamba nti banditeeka device mu simu yaabwe ekyekinga kaadi zino obutuufu bwabwo n'obutali butuufu bwabwo kubanga bagala okwewala nasa gavumenti yandivaayo n'ekyo naye obusobozi bw'okukola ekyo tetunnaba kubufuna naddala bw'ogenda mu sekita ng'eyo ey'abannaffe aba takisi so kye tusobola okukola tukikole ekiganye kigaane abantu okubiriza kugoberera mateeka agayinza okutangira okufuna obulwadde buno otherwise ebimu tetujja bisobolerako ddala naye ndi musanyufu nti paaka enkadde wetwadde olunaku olw'eggulo egenda kuggulwawo oluvannyuma lw'abagagga okukaanya ne gavumenti ku ki ekirina okukolebwa n'ebyo ebibadde bisibye ekifo ekyo saawa zino nzize mu kifo ekirala era ekyebyentambula Entebbe Express Highway ennaku z'omwezi zigera kubeera 8 olunaku lugenda kubeera lwa Saturday wano we tuli saawa zino abatambulirako mugenda kubanga musasula ssente nga bwe bazibagerekera nga bwe muzimanya naye obukwakulizo bungi obuteereddwa wano akumwe abakozesa ekitundu kino jjukira nti abakozesa oluguudo luno musobola okubanga mukimanyi Entebbe Express Highway erina emmotoka za patrol ezaayo bannayuganda abamanyi okuyiiya okutetenkanya n'okulengera ewala bakitetenkanya dda kuliko patrols ezibeeramu bamakanika ezibeeramu buli kimu si motoka nti ekufuddeko ate n'okubira makanika wo nti jangu onyambe ndi wano nedda waliwo ennamba ezaabaweebwa ez'abo abantu abalina okubayamba mmwe abafunidde obuzibu ku Entebbe Express Highway zibeeramu bamakanika babeera ne breakdown na buli kimu tojja kuyita breakdown yo ejje ekusike ku Entebbe Express Highway ogwo gujja kuba musango byebimu ku ebyo ebingi ebyobukwakulizo ebiteereddwa wano nga betegekera okulabika nti baggulawo ekifo kino wetuli osaawa zino wetutuukidde wano nga ate n'ebitundu ebimu ebyekifo kino naddala kummwe abadde bawetera wano okugenda ebusega n'awalala nga mukozesa ekitundu kino wano wabaddewo exit ng'ekutuusa mu bitundu ebyebusega n'abamu nga bagikozesa ogenda ku lukadde olw'e Masaka naye kaakati tugenza okutuukawo nga baggaddewo era nawo tugenda kubanga tukikulaga ekiri wano tugenda kubanga tukikulaga tulina n'abantu betusanzeewo abagenda mu maaso n'okulabika nti ate bakubiriza abalala okufuna kaadi batandise okuzigaba era nkitegeddeko nti gye bujjako eyo katono ate kigenda kubanga kikolebwa waliwo ofiisi eyateereddwa wano ey'okulabika nti bagabirako kaadi ezaabo abagenda okubanga ate bakozesa oluguudo luno nga baagala kusasula bbanga ppanvu obanga balina ekiseera ekigere kye baagala okusasula wano baataddewo ofiisi era yatandise okukola abatugambye nti gye bujjakawo katono ejja kubanga eguddwawo so
kekeetalo kaakati ke tulaba wano naye nga njagala bategeeza nti mummwe abadde bagenda mu bitundu eby'e Masaka ne mulowooza nti mujja kuyitira wano muwetere wano ng'eri waliyo jjaamu e Busega ku roundabout akapande kakulaga nti Busega exit lane closed. Busega exit lane closed. Ekyo kitegeeza nti exit lane ene badde bayambako gwa ku lukadde yo bagigadde mujja kubanga temusobola kugikozesa mu kiseera ekitali kigere okusinziira ku nteekateeka ezigenda mu maaso wano. Ndowooza bannaffe bano bye bagenda maaso n'okugaba kaadi bye bagenda ndowooza maaso n'okugaba kaadi ate n'omukulu Obama yesimanyi ki kyakedde kukola ku Entebbe Express highway wano wetuli. Musajja we NRM abeera nnyo mu bintu bye NRM naye ate musanze ku luguudo wano. Obama oli oti? Gye ndi ssebo. Ogamba otya mukulu? Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Ki kyokola wano? Tuli wano tuzze tulina ekibiina ekitugatta bakiyita KEDO, Kampala Entebbe Express Daily Operators. Tuzze okulaba nga tufunira ba clients baffe abavugira ku luguudo luno cards bazifune mu budde basobole okutuuka wano nga banguyizibwa bafune obwangu kubanga already obumotoka obukolera ku express bonna buli under ekibiina kyaffe kya KEDO. So katwagala batuuke wano baleme kubeera kukola process ya card nga bakeerewa. Twagala batuukewo nga already tutandise okubakolera process za card bazifune mu bwangu ssebo. Okiyise eki ekibiina? Kampala Entebbe Express Daily Operators KEDO. Kigatta baani ne baani? Kigatta ab'obumotoka obutono bonna abavugira ku express era nga bonna bakolera wansi wa kibiina ekyo ssebo. Kati ng'eyange jola mu gyalimu kati nange ngwa mu KEDO. Ssebo togwa mu KEDO essaawa zino oyina tuteekwa kuyita mu mitendera okusobola okubeera nti osobola okugwa mu KEDO ssebo. Kati abantu mubafunira mutya kaadi era mufuna kaadi za kiseera ki? Kaadi za mirundi mingi naye ffe sofa kati saa tutambulira ku kaadi eza trips ey'omwezi batuwa trips 6 buli mwezi kati ffe tutambulira ku luguudo luno okumala emirundi nga 10 buli lunaku. Yesebo. Kati oyo atambulira ku luguudo luno emirundi nga 10 asasula emirundi 10 era gyayitawo wano oba mmwe ng'aba KEDO mulina engeri gye mukikolamu ne babasalirako oli n'aba nga asasula oba gumu oba ebiri? Already kati kino ekyokutusalirako ab'oluguudo baali bakikola dda ffe ngaffe abayitako buli kiseera ne batuwa trips mu kifo ky'okugamba nti buli woyitawo osasula batuwa trips 6 buli mwezi. Kitegeeza nti trip 6 tusasula emitwalo 9 egyo kitegeeza nti buli woyitawo oba baba bakucajinga siringi 1,500. So ffe ngaffe abayitako regularly kiba kitukolera ssebo okubeera nga tugenda mu ekyo eky'omwezi ssebo. Kati mufunira abantu abakozesa oluguudo luno mufunira abantu ba maika oba bannannyini motoka zino eza buyonjo oba bakola mu motoka eza bizinesi nga bwe tulaba buno omotoka bwe kisaawe n'obwawa bwe bityo? Obumotoka bwe tukolagana nabo mu kubafunira kaadi wano ssebo bwe bumotoka bwokka obukolera ku express taxi bu mini taxi operators obusaabaza abantu ku kkubo tutwagala nnyo butuuke wano bumale budde kubanga baba balina abasaabaze twagala olutuuka wano nga tumaze okukolera process ya kaadi ng'ogenda ssebo. Kino mwakitandika ddi? Tukitandise emyezi nga 6 emabega ssebo. Magezi gatta. Yes ssebo. Abantu sooka balage ku kibiina kye mabega wano. Kampala Entebbe Express Daily Operators KEDO beebo bannayuganda tebeebaka. Ajja mu KEDO. Office yamwe eri wano? Eri Busega ssebo. Busega nga ku Haas. Yes ssebo. Yes ssebo. Abaana mwe bali basobola okukola nabo bafune ssente. Ya oyo mukulu Obama abamumanyi mumanyi muna NRM nnyo ewagwekku tewabula bulondererwa naye nga ensonga bwe zityo nga bwazinnyonnyodde afe abakozesa obukozesa ekitundu ky'oluguudo kino atwagala kubategeeza kintu kimu nti ababadde bakozesa leeni eno okulayika nti muddayo eri nga mwewala jjaamu waawali e Busega muyinza okuba nga temujja kusobola kati mu kiseera kino kulabika nti mukozesa ekifo kino kubanga bakyakigadde ndowooza bamale kulabika nti bakwasaganya ensonga y'abantu okutandika okusasula ssente zino naye nga bye tulaba byebyo n'oluguudo ndulaba
bataddemu engeri ya bulenleni kulabika nti bangwiza abagenda okutambula okulabika nti batuuka bulungi wano kubanga ku lunaku olw'omukaaga tukitegeddeko nti okusasula kugenda kubanga kutandika era ne bannaffe abali mu z'ofiisi gye bagabira kaadi zino bo batandise dde okulabika nti bazigaba ndowooza eno bajja kuteekayo ebyoma kaadi zino mwe zinaayitanga zireke kucupulwa ng'oba oliawo ebintu bwe bitera okubeera wano mu ggwanga Uganda zijja kubanga baziswipinga nga bw'oswipinga ng'oyingira ku University Makerere n'awalala ewali enkola eno ndowooza na wano bwe kirabika nti kigenda kuba bino bimazeewo ekiseera okuva President we yaggulawo wano bibadde biri awo nga bw'obiraba naye ku lunaku olw'omukaaga ekintu kigenda kubanga kyedomola jangu ng'omanyi nti Entebbe Express Highway togenda kubanga ogikozesa nga totaddeyo kasente kubanga ebyuma tebijja kukkiriza ate n'awamu ndaba batandise okulayika nti baddaabiriza ebibadde bigizeegizeemu enzigi za wano zijja kweggula nga bwe ziggalwa kubanga sente ze zigenda okukusobozesanga okukozesa oluguudo luno ebyokuyitawo obuyisi nga tosasudde bigenda kubanga bikoma weekend eno wetuyingira mu weekend obwo obuyumba bwolaba bugenda kubeerangamu bakujjako either sente oba kaadiyo gy'onaaba wasasula okulayika nti okozesa Entebbe Express Highway. Muhammad Wamala Fedi Nabwire ne Faruku Sesazi nzizeemu okubalamusaakokko ak'ensuso era njagala mbeerenga ate mbaddiza omuzindaalo naye nga ekiri wano kyekino obuyumba tubulaba buli bwategekebwa dda bulimu entebe bulimu kompyuta bulimu essimu bulimu ndaba burisiti bwa yunura bulimu sanitizer buli kimu mwekiri mulimu essimu 216 zino eziyintakomu osobola okukubira muno nga waliwo obuzibu ndaba ne burisiti obwo bwa yunura ndowooza afunye ke bajja okubanga bamuwa babadde bagezesa ndaba kompyuta weeri bulungi ate ne sanitizer naye waali byendaba ebiteekeddwa mu buyumba buno bwonna byebyo ebirimu ssaawa zino omulimu gugenda kubanga gutandika ku lunaku lwa mukaaga kambaddiza omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza katono nnyo obuyumba obutulaze obutunnyonnyodde bulungi nnyo byonna byokoonyeeko bigenda kubanga biyamba okulaba nti omuntu ayitawo ng'amaze okusasula nga tewali lukujjukujju naye ng'ate kirabika nga b'ofiisi abagenda okubeera nga ku duty okuva ku makya paka akawungeezi olabeewo kaawo tukayita kamugwanya tukayita tutya akamugwanya okalabyekaawo oba obuyumba obwo nabwo munda mwe muli omuntu okeera ku makya okutuusa akawungeezi embeera eyinza okutabuka mu kaawo ina kyolabyewo kozi kyetwategeddeko nti abakozi abagenda okulayika nti bakolera mu buyumba buno abagenda kubanga bakola mu shifts bayinza okubaawo shift kumpi nga 4 abakeera ne bavaawo ku mukaaga abaku mukaaga 12 ne bayingirawo paka mukaaga n'abakeesa obudde naye Fedi okutwalizamu kino ekifo kyakolebwanga akitegekeddwa bulungi ebintu ebirimu abazungu ebiseera ebisinga tebateekinga chances lwaki njogera bwentyo ku nsonga ya toilet bw'otunuulira ekifo kino kirina offices omuntu ze yandyegombye sina kubeera makaage gokka naye oba kubeera ki kubanga zirabika bulungi zirimu toilets ezirimu buli kimu kiwali oyogeddeko kubanga lwe nasooka okujja wano nazigenda mukko azifurashinga nyingi nti n'omuntu yennyini akozesa Entebbe Express Highway bw'abanga embeera emutabukiddeko wano ate asobola okulayika nti akozesa toilets eziri awo n'agenda maaso n'okwetowoolozaamu ekyo ekizimbe kirimu toilets jjukira nti ezo offices mulimu n'ekifo abakozi abakooye we bayinza okulabika nti bagalamirako kyategekebwa bulungi kirimu buli kimu kibadde just bubeezaawo dormant lwakuba nti ebyawano bibadde tebikolebwa naye nga kirimu byonna bye wali owuliddeko ebyetaagisa ate ng'eri waggulu waliyo cameras bamonitoringirayo bakolerayo buli kimu eri waggulu gy'olengera ate nga nayo twakitegeddeko nti nayo waliyo toilets kubanga kikulaga nti waliyo toilets ate byebipayipu ebitambuza ebintu ebyo ebikirira wansi okuva eyo waggulu kitegeeza nti bannaffe nga bapulaninga ekintu kino kyo bakiterereza ddala bulungi nnyo tebalinga bannaffe bano abalala abagenda maaso n'okuteeka ebifo ku makubo ebiyamba abantu nga poliisi ne batafaayo oba oliawo kubateerawo we banaakyama ne babaleka beefiire naye ng'abakola kino
bakipulaninga nga buli kimu bakiteekamu wadde nga obuntu obwo oyogedde tebuli munda mu buyumba buno naye ebbali waabwo waliyo obuntu obwo ate na wano waliyo amadaala agabambusa ne bagenda waggulu singa kibanga kitabukidde wano teyeetaaga ate crossinga genda eri kubanga ocrossinga ogenda eri oyita waggulu n'oyita mu madaala agayita waggulu nokkirira noba nga oyingira eri toyetaaga kukola ekyo oyambuka bwambusi waggulu n'okimala motoka zembadde njogerako ezibayamba abantu kati ye motoka ngeeyo gyolaba yezi motoka kati nga zino zolaba zezo Intervention Expressway ogiraba nti zezo zebakubira essimu ate ziyambako ko n'okulayika nti zikyagguwa baba bazizza emisango ku luguudo luno kwegamba okwewala n'obubbi obuyinza okubeera ku luguudo luno n'ebirala bateekawo emmotoka ezo oba kampuni yavaayo ate yo netandika okulayika nti ekwasaganya ekyo era nga kasente kano nayo kwejja okubanga eriya ziriko nnyingi okuviira ddala express wetandikira paka weekoma ozisanga ku mabbali ozisanga ziyamba abafunye obuzibu bwobanga wali okozesezza ku luguudo luno so kakati zeezo teriiko emu naye ndowooza essampo yaayo mugirabye zibeerako okuggyako nga abali mu studio mulina ekirala kye mwandyagadde oba oliawo okwebuuzaako oba okumanya erudda eno.